Batiimu Teddy Bugingo b'omunnanga ate baasitukidde mudda Susan Makula era nga ye asobereddwa omusumba Rosias Bugingo n'omugole byonna weebiri mu maaso awo. Zali ne famire y'omugezi Ivan Ssemwanga bannange okkakana abasibisizza. Alien Skin Champion Gudo nazo ensonga ziwanvuye. Oli ku Suvi News video gimpere like era n'ensaba ggwe wenna nga tunaba kunyiga mu notification bell nti mukwano kanyigeemu akantaako olemesibwanga byonna byembeera nteekayo. BF Suma Herbal Research Clinic bano nno nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna gwe z'omanyi ate eky'omukisa omulungi bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli muso munange bakubireko ate weefunira obulamu obujja toddeyo n'olumwa ebirwadde nga aba BF Suma munange weebali sikenda kulwisa era nga nkutandise ne mukyala Bugingo Teddy Naluswa ate mulowooza batiimu Teddy tebatandise dda okujaganya bagambye nedda ekimala Susan Makula oba gyonnyesezza nnyo nti atirisiko golo okugafumbamu amaka gabeerawo Pastor Bugingo n'abeera nga talina mukyala yenna akatambi kalina maaso wano kubamu abaavuddeyo. Mbadde nkyebase Mukama Katonda weebale wegabanga matuufu weebale. Bannaye omukazi nga yajalaata omukazi nga alinyirira mukazi munne omukazi nga yeepanka mpaawo atalikaaba era bwe kibanga kituufu Mukama weebale ne buno obusinika obunnyo obuti bw'ekibintu bujja kituukako Mukama weebalire ddala weebale taata weebale. Nze maama Teddy nali naawe okuva ku lunaku olwasooka paka olusemba nja kubeera naawe kuza abaana bonyirira yemmere kola emirimu gyo Katonda Mukama Katonda wabanga kituufu weebale Ashra Price mpadde amawulire weebale Katonda weebale. Saidi eno ate we tuli munnange ye Susan Makula si birungi yadde embu yakabya munne amaziga amayitirivu naye ke kaseera ate akawunyeko kyokka ate ye omwami munnange omusumba Rosias Bugingo ye yagambye nti amanyi n'okufiisa abantu abalamu munnaye bufunze Susan Makula yamufiisa dda we tuli mu Saidi eziyo bwe nkongerayo n'omukyala Zali munnange tabadde mu Uganda yadde bino byonna bibadde biyitingana ng'asikanga n'omuggwa ne famire y'omugezi Ivan Ssemwanga naye tabadde mu Uganda kyokka olukomyewo atuuza asibisa ono kennyini omusajja muganda wa Ivan Ssemwanga abadde asinga okuweereza ebisongovu jjukira yamwogeddeko ebintu bingi mbu malaaya yeetunda bw'ate ayina n'essabo e South Africa gy'asawulira abantu mbu gy'ababbira era bo ye bizinesi gye bamanyi mbu omugezi Ivan Ssemwanga gye yabalaga nti Zali gy'akola munnange olukomyewo asitukiddemu era bwenjogeera omwami oyo gw'olaba atemeza mabega wa mitaayimbwa abagambye munneesonyiwe temumanyi ntoba gye ntobye n'abaana bange ate okubakuza okubatuusawo mbu kati mulaba bavuddemu mutandise okubalaba ng'abalina omugaso bwe tweyongerayo ne Alien Skin munnange amazima gamaze ne gazuuka ku Champion Gudo lwaki yava ewa Alien Skin. Alien Skin tamugobangako wabula aswaba yagenda n'afunisa omuwala olubuto omuwala n'atuuka n'azaala kati ye n'ayagala ebyetaago byonna Alien Skin yabeera ayimusasulira kyokka ate teyakoma okunabba n'omupiira gwa Alien Skin bannange ebintu bingi nnyo nnyini ddala ngenda kuba mbatuusaako obutambi maaso awo ze muzikirize mbasiibulire wano temwerabira BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko ku nnamba zaabwe ez'essimu we ziri awo ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna. Ekintu ekirala Champion Gudo gy'abadde asomera ku masomero ge ku ssomero lye limu n'abaana ba Kibanda gye basomera. Era Kibanda yagenda bonna abasasulira fees omulundi gumu ttaamu nnamba. Emmotoka ebatwala ku ssomero y'emu era ebakomyawo ku ssomero y'emu. Champion Gudo ku Fangoni alya. Abaana ba Kibanda kye balyako kyalyaka alya n'emmere n'akasuka n'okasuka ng'emutami. Era batica be babadde bakubanga amasimu nga bagamba omwana nga takyajja kitegeeza ku ssomero bakola lolokolo tebalaba mwana batwala n'obuvunaanyizibwa ne bakubira Julio top security naye n'atuuka n'abikoowa. Omwana Swaba yamutwala e Kawempe ali yatudde tasoma fees zirye n'omusajja yazisasula ttaamu nnamba fees ezisukka mitwalo 7 omwana tasoma. Owulira ensonga Swaba Champ yaddira ebintu bye biri personal nabigattikamu omwana. Swaba Champ ayina stress ze yazaala omwana ayina nakawere kati kitegeeza ne dimandi y'essente yeeyongerako kaakati ate omwana gw'afudde kapita ayagala amuggyeemu n'essente zirabirira nakawere.
owulira okumuzanyisa komedi watuli bulala. Kati Alien Skin nze we nali nnyingira ku Fangoni, Alien yantuuza n'aŋŋamba ekintu kino, n'aŋŋamba Queen nkubuulire siina ssente ze ŋŋenda kuwa, simanga oyina ebizibu by'akakadde mbu nkwate ssente nkuwe, simanga bakubanja renti oyina ebizibu byo, simanga weetaaga kapito, naye ekyamakulu kye nja okuyamba nze ngaba pulatifomu. Era Alien Skin nga wakayingira ku ggaali ye. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafuta oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange muliza akyankalana, eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusa akadagala kafe kano, tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyimiriza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tuna expowerman, wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyimiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias.